Budaka omuzika Budaka hangamba niki kyugamba kiddevi jendi akubye ndongo olwo nali nakubye omusajja nga ayimbye oluyimba nga lumuvuma ali bamuyita kyolaba simanyi tugubala mpola biki agamba okubye ndongo mutandise nakali nokukozesa n'endongo ssebo okuwalampa abanene nali kwadde ekiyimba kyessaagala nonkubireyo kekiyimba ayisi kubangayo kiyimba kyonna kati ono oligamba wakubira abantu nali kwadde ekiyimba omugasi mukama wange munayenze wendi munaye ate ennaku zaalinga bbiri nga oba nkeera ngajja nga mpola oluyimba bakoowu naye azze kuvuma kyolaba amuddize kati abantu bakoowu yali alina gwe yali ayimbako yali avuma kyolaba kati lwaki mbyogedde mu lwatu kuba nekyolaba yamuvuma mu lwatu nono najja naye amuvume mu luki omanyi walukagga ayinza okuvuma n'akuwa ne risiiti ndowooza byakyukamu kati engeri gyali mp ayita kungulu kati revo ndowooza ayita kungulu era nali ningidde olutalo lwa walukagga ne Segona kati munnaye twaluwona buwonyo olwo wabitekisinga kigamba aye totusiriwalirako tetusobola tutulaana abasajja abakulu ffenna mbungo oli mukuvuma kyolaba simanyi oba kyolaba yaani simanyi namumanyi oyina omulamu omulungi nga toddamu ebyo era Walukagga yayimbako vasage waliwo abawulira nti Walukagga ayimba nabo ne bajja bwe yali ayimba ngeri okuyimba gyaffe ekyo tunaliiko bya interview ennaku eri mu ndongo twamuuza tugamba abitekisinagamba yimba ebintu ebikwata ku bantu siriwalira eri ate nga tetuvaamu luyimba okuvaawe zaawere wiiki ebbiri kubanga demo gye twakola tugenda gituusa ku kalende wa promoter gwe bayita Keti Kavuma yadda buzimu mmotoka n'akwata miliyoni ezi n'agamba eno demo ngiguze lungi naye nnawo sente eyaayo yabakoowu n'agamba lonki ngiguze nga gye miliyoni 2 nga bampaako awo b'emitwalo emeka simanyi oba gyawere 10 Zubeda donya bakoowu kati olwo zino ennyimba zitandika ddi ziriwa nti waliwo abawulira nti oluyimba tuyita n'abalabe bwe lufuluma mukama wange bwe bamubuuza nti wano wali ogamba ani kyava awaayo amannya gange nti nze gwe yali akola ki nga ndi ku rediyo nkola ki mpulira nemugamba kati ngenda okutaka kubeera nga mpita ebiseera ebyo programu yakadonkamu ya CBS yali yamaanyi kati ngenda okuba nga buli gye mpita banjeeya kakati batandika okunjeeya neŋŋamba naye mukama wange ono lwaki simwanukula ekintu kye nakola nga tekyali kituufu neetonda naye namwanukula namwetondera ng'omuntu naye nga namwanukula bwe namwanukula nennyimba oluyimba lwe bayita Sigwe mulungi omu yalulwanyisa nnyo era tilwamukola bulungi kyemmanyi mu nsawo naye gyeyali yatudde obulungi akyogera tilwamuleka bulungi okusobola odduzikiza nenkuba oluyimba olwo oluyimba aluga Sigwe mulungi omu tugubala mpola mpola buli afuna omulaba obubi olituusaawo ekintu fitina bwe lutyo yakwanukula akati mbu bwakola oluyimba bakoowu yali alukoledde kwanukula luyimba olwo naye Abitex n'amugamba omwana ogenda muwa amaanyi bw'omwanukula omwadde amaanyi oluyimba lukyuse naye introduction yonna yagikolera ku nze waliwo abawulira nti Walukagga ayimba nabono engeri okuyimba byonna kati bwe yatuuka eri munda n'akyusa n'akwata ku mulamu omulala kati nange nali nzizeemu oluyimba
nene neekuba muki omutima mutima era ne mulumba ne mwetondera byonna nebikola ki nebiggo era simuinaako mutawaana mukama wange naye tanyinaako mutawaana kati mu maakati awo nga ennyimba ezo zigenda mu maaso mwasobola okubeera nga musisinkana nga tuyita ne bambega lutambula ne luno sigwe mulungi omu lutambula mwasobola okufunamu akadde akabeera nga muwuliziganyako oba musisinkana ne munyumyako ku byennyimba ezo ebbiri twasisinkananga kubanga ate abantu abamuwuliranga ku leediyo nga bagamba bwansanga nzise naye nga twasisinkana nga tewali buzibu era oluyimba olwo nalukolera concert ndowooza bukyanga ntandika kutegeka bivvulu sifunangako bantu nga be nafuna ku luyimba olwo era nze naggazaawo n'ekifo kyaffe ekyazanga awo kyebayita Joret Hall nze nagiggazaawo abantu ne balaba nti Joret tekyasobola kugenda mu bantu ati nagikuba essaawa 3 nga tokyalinawo okola ki era mukama wange yaŋŋamba genda ku lonki ngenda kujja nnyimbe nkakasa abantu nti sirina buzibu era yajja omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 ennaku erimondo ate kyolaba ate siniya nnyo ate kuwalukagga ate kyolaba basajja b'amaanyi nnyo tobamanyi ojja kubuuza Lubwama basajja b'amaanyi nnyo lwakuba ti oli sita Okay, kansubire nti akatambyako mukalabye bulungi oyo ye muganda waffe wa DMS Studios David mutabanyi wa Mzee Celeste Kasule omwami oyo akoze omulimo munene mu kukwata ennyimba wali mu DMS Studios era akutte ennyimba mpitirivu eza Meya Mathias Mulumba Walukaga n'abayimbi abalala abakadongokamu era nga ennyimba zikoledde ddala omwaka oguwedde najja nakyaza Haji Wamala Kyolaba n'agamba nti oluyimba lw'abakoowu Ennyanjula Mathias Mulumba Walukaga yali ayimba ye bangi bavaayo ne balowooza nti Mathias Haji Wamala Kyolaba nti yali awalampa Meya n'ebintu ebirala tusanze obuzibu bungi eri baganda baffe abagoberera ebintu bino nti waaba n'obwagazi obw'olumu ate tayingira munda kubeera nga ategeera bano baali bayimba ki we tuvaayo obw'olumu ne twogera nti ekituufu kyali bwe kiti tuba tetulina gwe tuwalampa oba twambusa omulala tukakanye omulala kale obw'olumu tulina okukozesa omukisa guno okubeera nga tutegeeranga ebintu ebyo bye tutaategeera lwero olutalo olwa ab'omukwano ababiri Mathias Mulumba Walukaga duka ekibabo ne mutabanyiwe Haji Wamala Kyolaba ojja kujjukira nti Walukaga yaleeta Wamala Kyolaba mu kibuga n'amuyingiza Vision Heroes by then yali ekyali Namige n'amuyingiza Namige era we batyo ne bakolera ddala emirimu okutuusa Wamala Kyolaba ate we yafuuka manager owa Mathias Mulumba Walukaga mu video eri gye twakola omwaka ogwo Kyolaba yalaga ebintu bingi nti omukulu okumanya twali tukolagana wadde waliwo ebitwawula
nti nali namubuukinga nga namusuubula ku stage nga sente zonna ze bamufuuwa zaali zange nga ffe ze tugenze ku stage ne tufuuwa ezo zibeera za Hajj Wamala Kyolaba era yaba azivunaanyizibwako nti era neebaayawukana mu 2011-12 nga baawukanye nti era Kyolaba yasigala royalties azifuna okuva ewa Mathias Mulumba Walukaga naye abalala mwatufuna bubi. Okay, kale naye nga okuzzaako emabega olutalo lwe lwaviira ddala eri mu luyimba lw'Abankuseere olwa Mathias Mulumba Walukaga ne bajja ne batambula Kyolaba nazzaako oluyimba Sigwe Mulungi Omu yali ataddemu ebigambo ebitanyumira era nakigambako Kyolaba naye ebiseera ebisinga omuntu twogera ebintu oba tusobola ogamba omuntu ebigambo nga tubijja ku ntobo ya mutima obulumi bw'obeera nabwo kati ye ogundi Mathias Mulumba Walukaga eyakomawo mu bakoowu n'akugamba nti bakulabudde nti omutego guteggi ate gwe alina obulago n'okola ki najja kati gundi mu luyi awo nga Mathias akulaga nti ye mutego Kyolaba lyeggi n'ayongerako nti waliwo abaawulira nti Walukaga ayimbye nabo ne bajja engeri ebyokuyimba kwaffe bye bitalina interview kale lwero bebo ab'omukwano ababiri nkozeseza ka video kano DMS yabadde akyadde ku program eya Moon TV Kadongo Kamu ne Victor Steve Kasirye engambo waayi lwaki sibaleete akantu kano okubeera nga nzijuliriza ekyo kye twagira mabega naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwagala Kadongo Kamu Mathias meya munayi ompuzeeko nze musogawo atera kundetayo omusoga okuba ki ayina akaloboozi ako katera okozesa naye nga bano bonna mikwano gyange bonna baana ba Livingstone Kasozi kubanga ne Kyolaba omuyimbi eyamusikiriza yali Livingstone Kasozi nkugamba programu eteekebwa mu ssente abakikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences twalayo omwana bamubangule ebirungi ebiri ku Kikaya College ngenda kufuna olunaku nzije nkunyonyole kubanga nsuubira n'okubeerako ne director Mwami Mubiru Charles tubeerenga tukulaga ebimu ku birungi ebiri ku ssomero lya Kikaya College and Vocational School lwaki gye wanditutte abaana ojja kumbuuza muzungu bw'olanga ababo gye bali yes ndinayo abaana babiri then tuina New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala tambulanga ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park ayisa Wilson 1 Health Pharmacy kati Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago ogenda kuba obalaba bali ku mukono gwo ogwa ddyo ly'edduuka erisookera ddala genda weefunire ku byambalo eby'abakyala abasiraamu n'abatali tuli mu kisiibo fenna abasiraamu kati ku Iddi ogenda kwambala byambalo bya New Subs naawe omukristaayo ku lunaku luli tegeka ogende weefunire ku byambalo ogenda kumbuuza muzungu gwe oweewa yambala ebyo simulina kati tugenda kweyongerayo naye Edina ayambala bya New Subs Anti-Joy New Subs babambaziza kati wovaawo ogenda kugenda ku Be-Easy Hotel and Bar bali wali ensagu ogenda okusiibulugukira leero olunaku olwaleero Arsenal egenda kubeera nga etunka ne Bayer Leverkusen oba Bayer 4 okuva ali mu ggwanga lya Germany eyo handicap gye twamujja then n'omusambi omulala Kai Havertz yasambirayoko kati abo babategeera bulungi omupiira tugenda gulabira wali ku Be-Easy Hotel and Bar gwa ssaawa 2:45 genda weetegeke tujja kuba tumaliriza okulya abeera futaali kale tugende tuwagire abantu abatuwagira gwe yeetage ennyimba zino eza Kadongo Kamu ogenda kunsanga wano ekasubi kubasooka kwa vula stage wenkolera emirimu gyange wewe situanojja
oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp oluyimba nduteerako nusu 10 ntandikira ku nyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye siri monopole siri monopole then program njiweereza muwala wange Susan Sozi weebale nnyo weebalidde ddala kunjagala okubeera ng'oyimirira ne kojja buli kadde muto wange ye yagaana okumuyita muto wange naye nja kimuyita Makumbi Ramadhan oli otya munnange weebale kubeera ng'oyagala bino byenkola abanteekamu ku ssente abangulako ebintu nammwe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abangoberera entakera naye nga nkusaba nti nyamba oyongereyo programu eno nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst Budaka Komzika Budaka hangamba niki kyugamba ki David jendi akubye endongo olwo nali nakubye omusajja nga ayimbye oluyimba nga lumuvuma bamuyita kyolaba simanyi tugubala mpola biki agamba okubye endongo budanizala kali nokukozesa n'endongo sebo okuwalampa abanene nali kwaddeyo ekiyimba kyesaagala nonkubirayo kekiyimba ayi sikubangayo kiyimba kyonna kati ono oligamba wakubira abantu nali kwaddeyo ekiyimba awo mugasi mukama wange munayenze wendi munaye ate ennaku zaalinga 2 nga oba nkeera ngajja nga mpola oluyimba bakoowu naye azze kuvuma kyolaba amuddize kati abantu bakoowu yali alina gwe yali ayimba yali avuma kyolaba kati lwaki mbyogedde mu lwatu kuba nekyolaba yamuvuma mu lwatu no najja naye amuvume mu luki omanyi walukaga ayinza okuvuma n'akuwa ne risiiti ndowooza byakyukamu kati engeri gyali MP ayita kungulu kati revo ndowooza ayita kungulu era nali ningidde olutalo lwa walukaga ne Segona kati munnaye twaluwona bwonyo olwo wabitekisinga kigamba aye totusiriwalirako tetusobola tutulaana abasajja abakulu ffenna mbungo oli mukuvuma kyolaba simanyi oba kyolaba yaani simanyi namumanyi oyina omulamu omulungi nga toddamu ebyo era Walukaga yayimbako vasage waliwo abawulira nti Walukaga ayimba nabo ne bajja bwe yali ayimba ngeri okuyimba gyaffe ekyo tunaliiko bya interview ennaku eri mu ndongo twemuuza tugamba Abitex n'agamba yimba ebintu ebikwata ku bantu siriwalira eri ate nga tetuvaamu luyimba okuvaawe zaawere wiiki 2 kubanga demo gye twakola tugenda gituusa ku kalende wa promoter gwe bayita Keti Kavuma yadda buzimu mmotoka n'akwata emiliyoni n'agamba eno demo ngiguze lungi naye nnawo sente eyayo yabakoowu n'agamba lonti ngiguze nga gye emiliyoni 2 nga bampaako awo b'emitwalo emeka simanyi oba gyawere 10 Zubeda donya bakoowu kati olwo zino ennyimba zitandika ddi ziriwa nti waliwo abaawulira nti oluyimba tuyita n'abalabe bwe lufuluma mukama wange bwe bamubuuza nti wano wali ogamba ani kyava awaayo amannya gange nti nze gwe yali akola ki nga ndi ku rediyo nkola ki mpulira nemugamba kati ngenda okutaka kubeera nga mpita ebiseera ebyo programu ya Kadongo Kamu ya CBS yali amaanyi kati ngenda okuba nga buli gye mpita banjeeya kakati batandika okunjeeya neŋŋamba naye mukama wange ono lwaki simwanukula ekintu kye nakola nga tekyali kituufu neetonda naye namwanukula namwetondera ng'omuntu naye nga namwanukula bwe namwanukula n'ennyimba oluyimba lwe bayita Sigwe Mulungi Omu yalulwanyisa nnyo era tilwamukola bulungi kyemmanyi mu nsawo naye gyeyali yatudde obulungi akyogera tilwamuleka bulungi okusobola odduzikiza nenkuba oluyimba olwo oluyimba aluga Sigwe Mulungi Omu tugubala mpola mpola
buli afuna omulaba obubi olituusaawo ekintu fitina bwerutyo yakwanukula akati mbu bwakola oluyimba bakoowu yali alukoledde kwanukula luyimba olwo naye Abitex n'amugamba omwana ogenda muwa amaanyi bw'omwanukula omwadde amaanyi oluyimba lukyuse naye introduction yonna yagikolera ku nze waliwo abaawulira nti walukaga ayimba nabo nomupaca engeri okuyimba byonna kati bwe yatuuka eri munda n'akyusa n'akwata ku mulamu omulala kati nange nali nzizeemu oluyimba naye neneekuba muki omutima era nemulumba nemwetondera byonna nebikola ki nebigo era simwinaako mutawaana mukama wange naye tanyinaako mutawaana kati mu maakati awo nga enyimba ezo zigenda mu maaso mwasobola okubeera nga musisinkana nga tuyita ne bambega lutambula ne luno sigwe mulungi omu lutambula mwasobola okufunamu akadde akabeera nga muwuliziganyako oba musisinkana ne munyumyako ku byennyimba ezo ebbiri twasisinkananga kubanga ate abantu abamuwuliranga ku lediyo nga bagamba bwansanga nzise naye nga twasisinkana nga tewali buzibu era oluyimba olwo nalukolera concert ndowooza bukyanga ntandika kutegeka bivvulu sifunangako bantu nga be nafuna ku luyimba olwo era nze naggazaawo n'ekifo kyaffe ekyazanga awo kyebayita Joret Hall nze nagiggazaawo abantu ne balaba nti Joret tekyasobola kugenda mu bantu ati nagikuba essaawa 3 nga tokyayinawo okolaki era mukama wange yaŋŋamba genda ku lonki ngenda kujja nnyimbe nkakasa abantu nti sirina buzibu era yajja